Kalamu TV Kadaama annyonnyola nti nno twewa amagezi era n'owuliriza ne banno biki bye bakola naye security esookera ddala ku bulamu bwo, security esookera ddala mu nnyumba y'Omuwarabu etandikira ku ggwe. Buli bw'obeera ng'omanyi ki ky'oli, buli bw'obeera ng'omanyi ki ky'olina okukola, ki ky'otalina kukola, security erina kubeera ng'etandika ku ggwe. Kadaama ono emboozi ye ayagala gitunnyonnyola, atunnyonnyole oyina kubeera ng'oli otya, oyina kubeera nga olowooza ki nga ggwe omuntu nga tonnalowooza na kugamba nti ngenda kufuna buyambi bwa muntu ono, nga ggwe ki ky'olina okubeera nga weekolerawo. Yakalonya buli Kadaama TV. Kadaama TV bebale kutuweereza ona nsonyiwa okubeera ng'eddoboozi lyali wansi kubanga nze nali mmanyi nti neno we nali njogera nga liwulika ng'eri waggulu. Nali nteesaako sisita alina omulenzi amutega obutego nga mugamba ye wabeera nga teyeekozeeko security ffe bye tumugamba biba bya bwereere kubanga naffe tuba ewaffe nga tulina abantu be twagala naye n'otuuka eno abeno ne balowooza nti fiiringi wava e Uganda nga tezikola bwe zituuka eno ne zitandika okukola so nga bamisiwa ekibeera ova e Uganda ng'ozze kukola bameedi n'otuuka eno ofuna emitwalo 9 kw'oteeka n'abalenzi okukola ki kw'oteeka n'abalenzi okusumbuwa kati gwe tosooka kwekolako security nti bino bye tumugamba biba bya bwereere nti bino ebintu by'abalenzi bya bulijjo zino famire ze tubeeramu naye w'obeera nga akugamba twalayo olugoye nga gy'ali tolutwala wakugamba nti nondeetera kino ng'ali muloomu ye tokitwala olw'okwewala ebizibu ebinaatuukawo. Nze wano owange yaŋŋamba nti bali babiri naye mu kusooka yaŋŋamba nti w'obeera nga nnyingidde mu luumu yange nze omukozi sirina kkonkona mu luumu ye bw'abeera ng'ali mu luumu nze siyingirayo kati ggwe ojjawa obuvumu obuyingira mu luumu y'omulenzi kubanga akugambye ndeetera kino nze era waŋŋamba ndeetera kino mugambo oli mulenzi singa obadde muwala nandikoze eki nandikireese kubanga obeerawo nga olowooza nti naakwagala naye nga takwagala olw'ensonga bano abaana bakyuka mu buli ssaawa ate kkala zaabwe njeru naye munda za bbulaaka. Oyinza okubeerawo ng'akukozesa ng'ennyongeza kubanga bano abalenzi babeera n'abawala baabwe be baagala era nze neewuunya naabo be bagamba nti njagala Kadaama afumbire mutabani wange oba obuvumu obujjawa obeera mu nnyumba nga tolina paasipooti tolina kikwogerako boosi n'avayo nakugamba njagala ofumbire mutabani wange obwo obuvumu oba obujjawa oba obujjawa mazima ddala. Era Mr. Kadaama TV nkwebaza kubanga mulimu abaana abaweereza mesegi mazima ddala nga mesegi enyiiza oli ayagala buyambi oli asindika akugamba nze munnange vidiyo z'obuseegu zinyumira oli asindika agamba munnange nina obuzibu buno naye buli naye ekikulu ekibeerawo nti obisengejja ebibeera nga biwa mesegi eri abo ababiwuliriza ne basobola okubitegeera ne bafunamu ekyamagezi ekyo Mukama agira akuwa omukisa akuwe ne by'otannaba musaba. Mr. Kadaama TV wano omulenzi omu yakeerako ku makya n'ajja mu luumu yange olwo mazeewo ebbanga lya myezi nga3 n'aŋŋamba zuukuka ng'olwo obudde bukedde buzuukuka obudde bukedde ne nnyimusa bwe nti omutwe kubanga nze nzuukuka ssaawa 2 wenzuukuka ssaawa 2 yajja kwemu kitundu neŋŋamba ono omulenzi ayagala ki mu luumu yange namutunuulira butunuulizi ne nzizaawo omutwe bwe bwakya n'enfuluma abweru yali azze mu kiruumu ng'alina by'ayagala ne mubuuza abadde ono naki mu luumu yange nze wennyingira mu luumu yange ndiwaddembe okutambula nga ndi bwereere ndiwaddembe obeeramu nga sambadde olw'ensonga mbeera mu luumu yange toddamu yingira mu luumu yange ne mubuuza kati olwo maama abeera nga zze naakusanga ng'ofuluma mu luumu yange gw'olowooza alowooza ki alowooza ki gwe nga tonnaba kusaba magezi eri wa Mr. Kadaama TV oba Kadaama TV balala kukola kikuyamba sooka weekoleko security gwe ng'omuntu okugeza balina ebikolwa bye bakola ayinza okujja nakwatirira kubanga bano b'ensonyi zaabagwako tali nga ggwe Munnayuganda
ensonyi zaabaggwako asobola okulaba kubanga motion z'abalenzi teziringa z'abawala. Ye asobola okweyambulira nga gwe tonaba mweyambulira ate bo tebaswala. Ebyo osobola omukomako nga tonnabasaba magezi walala kubanga teri famire gy'osanga nga mulimu bawala beereere oba balenzi beereere. Ate n'ekirala famire omuli abawala abeereere nzibu nnyo nnyo, ate era famire eyo webeera nga mulimu abawala n'abalenzi, wobeera ng'okwatagana naabo nga mulimu b'okwatagana nabo ku bawala oli waddembe okugamba ku muwala nti munnange muganda waakola bw'ati. Ekyo era wakyogerako mulimu Kadaame yakyogerako nti osobola okugamba omuwala. Ate bw'obeera n'abalenzi nga balenzi bokka, abalenzi tebatera bbeera nga bawala kubanga abawala bazibu nnyo ate okusinga ku balenzi. Omulenzi osobola omunnyonnyola n'akitegeera naye ate omuwala, abawala babeera n'obuggya mu bintu ebimu ebitonotono kwagamba g'obeera tewanjawulo ku bo. Ayinza okulaba nga gw'oli wansi nnyo ku ye, ensonga lwaki olaba bakwata n'ebigoye ebikadde nakugamba mbu nkuwe kino naye n'okyagala nga ye alaba gwe kye kikuggyamu. Mr. Kadaama TV ku nsonga endala gye nnabadde njogerako eyo sisita alina boosi amusumbuwa nti baatuuka n'okwawula obuliri n'emmere ne bagyawula. Nti okusookera ddala nsooka kumwebaza yebala egguma nakugumiikiriza naye nga ku nsonga ezimu nze nganze endowooza yange nga ndowooza nti kuggwe oba Mr. Calvin Kayanja bwe bayinza okukola kikwe kuli ababiri ayinza omuyamba nti asobola ofuna ku bikwatako oyo omwami kubanga ebintu bye bagula ebiseera ebisinga bibeerako ennamba zaabwe ebibakwatako kubanga watugamba nti omuntu amazima g'okozesezza ng'oweereza mesegi yo ku Kadaama TV ge magezi ge bakuwa okukivuunuka nti osobola okukozesako ebyo ebimu bye yakusindikidde mu mesegi n'okozesa ennamba nga teri mu ssimu ye era nga n'ab'ewaka tebagimanyi okumuyamba nti oli asobola okukubira boosi we n'abeera nga akozesa ebyo ebigambo ebimu bye yakusindikira ku voice note okuva ku ntandikwa n'okutuuka waali essaawa zaakaakati okulabula boosi we kubanga bano abantu bo tebaliiko bya gundi byambu baagala bya bujulizi kubanga talina walala waayinza kugenda nti yeekubira omulanga ndowooza owulira n'ebye-Uganda okubira owa-Uganda enduulu oba omulanga naye ng'alina ebizibu bye n'okubira owa kampuni eyakuleeta mukama aba akuyambye n'akwata essimu waba akuyambye n'akugamba sikumanyi oba ekirala n'akugamba guma naye nga byakugamba okuguma ye eno talinaayo mwana we n'abo abasayininga amateeka g'abaleba ye kasita amanya nti kigenda yingiza ssente tebamala gasomamu ogwabwe gwa kusayininga nti ssente zigenda yingira kyova olaba bayisa bageti ez'obuli kaseera ne banoonya buli musolo we gwolina okuyita oba okufuna. Omwana abeera eno n'alwala n'abasabaliza otisi z'emirambo ne baziwaayo naye gwali mu buzibu n'obaweereza omulanga go nga tebasobola kuyamba n'omusabaliza otisi z'abalwadde bemuyambye asobola kuwaamu z'abali ab'emirambo gye bazza. And then Mr. Kadaama TV n'ensonga endala gye nabadde nteesako bya sisita alina bebe w'emyezi 9 yavudde waggulu n'agwa ne bagamba nti bagenda sala emyezi gye 2 kitagwamu maanyi tagwamu ssuubi teyeeraliikirira kubanga ku nsi kuno tutambulira ku bintu bisatu: hope, faith ne love. Ku ebyo ebisatu oteekako ekimu emabbali wekanga ng'okoze ky'otandisaanye kukola.
Twawulirako ku system eyaleka fridge ng'amasannyalaze tegaliiko ne bakomawo ng'ebintu biwunya. Naye era ne bamusasula nga bamugamba ekyo kye kimu. So asabe kusooka asooke yeebaze Mukama nti omwana teyafudde, akyali mulamu, kubanga singa yabadde afunye ate obuzibu obusingako ku obwo, osanga ne salary gy'ayaayaanira teyandigifunye nti bandimusibye ate nga ne salary takoze ki. Asooke yeebaze Katonda nti omwana akyali mulamu, teyafa, kubanga ekizibu ne wookyewala otya nga kigenda tuukira mu ngalo zo, tolina ngeri yonna gy'oyinza kyewala. N'ekirala, abalina abaana abayavula nga basika ebintu bye bateeka waggulu, tibafunenga room mwayinza omuteeka, kale ng'asobola okujja n'amukyekingako naye nga si waggulu, kubanga abo abaana bali risiki nnyo. Tali ng'ono atambula ate era ne w'omuteeka wansi ng'obuzibu bwa kumutuukako, asobola osika ekyuma ne kimukuba. So okwo ebisinga byonna bya Mukama y'asinga okubimanya.